Alright, Tandy Captain is to get a mouse and I take up the joy. It's all about VJM's Productions Uganda. Tubategeza nti kakano banaffe kagwa videos nga bulijjo kafume Mukasa Road totawana kulikandi osukawo. Tubagamba benansana mugende ku Valence videos, tendo videos kawempe enatete kuna tete movie center butede va wenyene. Entani kwa film egenda maso atene Tandy Captain is Spark Film Production. Peace Investments Banda Swagaman. Kakatandi sebude bwakiro. Mukasera kano waliwo omusajja mukulu gwe tulengera ajja kukutampola. Ekyali tandikwa ya film egenda maaso. Simanyi. Nyowe nsomoka akagamba ngenze. Nsomoka akaga. Nkasomoka. Ekyali. Waliwo ekijja kikuba emiti. Musajja mukulu ne yeeyongerayo. Ogenda okweregereza. Oba we wano oba kirabika we wano olagawa give me the map. Na map jimpe muzeyi azudde ki map najiseka afadhali map najisa mutanzige Capture, is that it? olowooza oyinza kikwata awatali Ocean. ebintu biri mu ntambula bintu nakyusizza dda n'ekiraamo n'ab'ekigundi nabagambye toyina kyosobola kukola ekiramu nakikyusizza kiki bagambye mu tosobola kikwata zeyi kyali kijja zeyi ne bamusimula yamanyi ne gamugwamu ndeka kiki ekyo Devil Beneath. Tandy Captain's Devil Beneath. Natenga bulijjo kwa Emmy's Productions Uganda. Songa Dan Ewing yakulembedde abazannyi. Tandy Captain's egenda maaso action ni Timo Pocock wamu ne Sophie Don. Kaya tulengera entambula ate eyolekera Benny Chishom ne John Reynolds. Lugendo luwanvuko Emily Joy nga next screen kwali ekyali ntandikwa James Strayton. Kale no lugendo luno gwe tulaba munaffe ajja ayenderesa terwali lugendo lwa kumpi nnyo era nga alabika aviiridde ddala wala so nga ne yeeyolekera tulengera ayingiridde ddala ekyalo. Geoff Emery, Karen Raction, ekyali ntandikwa Luke Sparker ne Steve Cooper be bataddemu ensimbi ate nga Michael Ibea ye executive producer, James C.M. Vernon ne Stephen Carl Tandy Captain's egenda maaso. Naye nga bannaffe tulengedde babadde bakayanira maapu oli yagamba ne woononzita ekiramu nakikyusizza dda nategeezezza dda ne tribes eziri ku ttaka kuno era tolina kyoyinza kukola olowooza oyinza okikwata nga ne maapu togirina baali bagamba kwata ki. Luke Spark ye yakuwandiikira najja kuteekateekera. Kakati musajja mukulu gwe tulengedde atindiza eggendo era ng'avugidde ddala okulabikani avudde wala. Lengera we yatuukira wano tulengera ennyumba ey'obujjajja yajja n'akabwake embwa eno bannaye kwekonkona ayita Tristan gulawo nyumba ya bujjajja wai ayita omwana alazeewo ono kwetegereza kati nga bw'omanyi ebyamagujja yeyina kyewulidde ono yakanda giyita Max olazeewa ogenda okweregereza Max gyekutte oba kangalu kiki ekyalidde kangalu engeri kangalu gye baamuliddemu kangalu oyinza okiyita okuluma naye kwabadde komba feesi baagikombyeko bukombi. You're a dick. What you gonna do about it? Ogenda kikolera ayina empisemi kikino. It's what we call a dead kangaroo, mate. Ekyo gye tuyita kangalu enfu. What happened to it? Kyekyagituseko. That I'm not so sure about. Simanyi naye. Matt. Max vibe. Va mwenda. Whatever it is, I think Mr. Max abadde agudde mwenda. Skip, don't you skip?
Welcome to the country, Nick. You having fun? Kadi yebuuza kangalu eno waje yavudde ogwano Anyway, kino nno si I am past. Good to see you. sanyusa okola Wash your hands or something. njaako engalo genda ozinaabe sooka ojemba anirize kale muganda we ekyakubye kangalu kyabadde ki tugenda maaso ne firimu eno Something low carb? olina ku mazzi oba ki Minus. Got some beer. kufune kabbiya Bit early, isn't it? kabbiya mbasikakedde Tell me what to do. That's a record, mate. How about you take a shower, you grub? yamugamba okula oyiga okunaaba Yeah. kali yambuuza lwaki wampise wano yamuyise okujja mu kyalo Right. So, a couple of days. naku ezise mabega nina ebbaluwa gye nagwako okuva bwa jjajja baluwa yiiyo Before he died, someone must have passed along to me. bintu yalinga yabinsikiza Me. kati otonzo netagazi Thought maybe you might be a little bit interested. badde njagala kubaawo oyinza okubaawo olina kyomanyi Courtesy, mate. waliwo weyalamba ku ttaka lye Tristan It finds you well. ne Niiki ndowooza ebbaluwa ne basanze bulungi I'm sure you're both growing into good young men. kyemmanyi nti mwembi mukuza ofuuka abavubuka abato abasajja abato My dying wish. nkakasizaani ebbaluwa eno etuukiriza byonna byali biruubirirwa byange They've been a great help. yeekaze ettaka ezo zibayambeko Friends. Tristan, nanze Tristan I've placed kyenkoze hands. ettaka ndikulekedde emikono gyo Nick, Niiki to be there now for others as I was there for them. neetaaga obeere ng'obeererawo muganda w'oyo mutowo nga nange abalabe babadde bambeererawo mu nsi muno ogenda okwesanga nga olina emikwano nga gye gikubeererawo mu mbeera yonna kati mu kiraamo yamusaba abeererewo muganda we tebalina kye bamulekedde naye ebisinga babirekedde ono naddala eby'ettaka Wants to buy the land off me. Tristan, you understand? kati onaamugamba waliwo balandi developers oba bainvesita abazze ngamuga ettaka baagala muwaamu sente Willing to pay a kyokka ate ettaka lino lirabika noono jjajjaabwe yalisikira kuva ku bujajja ne bujajja kwe gaali badde lyakika kukuuma Can you see what you... ono tebalina kye bamulekedde awo labamugambye beererawo mutoowo Good handwriting. kyokka bamugambye ekitundutundu eky'ettaka waliwo mikwano gye tribes What does it tell me? nga bw'ogamba nti Okay. abantu b'okukyalo naye ab'obuwangwa abo baba eggwanga eryabika okuba nirimanye ennono nnyo ku ttaka lino baliwadde nga ogamba nti omuntu alina ettaka lye ddene n'awaako ekkanisa kati awaako bano aba tribe ndowooza bannansangwa kati agenda erudda abe nga aziika kangalu eno kyonna ekyagirumye ekyo tetumanyi Look, I'm sorry about in there. nansonyiwa ku byonna I didn't want to tell you what to do. saagala kulagira kyakkola neze kyendaba ettaka lino lyali likuumibwa ono olwagadde ku balandi developers oli n'atabuka waliwo abaagala olikulaakulanya wulira nasimanye You should act like a brother for once. olumu oba nina okuba weeyisaamu nga muganda w'omuntu I think you should do what Granddad wanted. kubanga bandibadde bakola ekyo jjajja kye yandiyagadde Oi. gwe balekedde obuvunaanyizibwa muto nnyo era olwagadde ku kyesente alabye nga kikulu ettaka lino lirimu ekidiba kiikyo oba kale akayanja akatonotono kwe kumukwatirako One magically swam this far down south? Doubt it. mazzi gaago kati Max yatunulira amazzi gano ate yalina kyagalabamu ekirala yakaboggola aboggola waliwo ekiri mu miti muli kinyeenya kiringa ekisunda emiyembe That's great. kirabika ekyasekangalu kyekiri awo oba kiki ono kwe kuyingiza emigugu gye ali wano nnaku ntono muganda yamukubidde essimu amutegeeze ku bbaluwa eno eyazze nga yakiraamu ono ye yeebeerera mu site n'oli gye yali abeera omuto Tristan naye yasalawo okukwata ekkuba gye kubanga jjajja alina be yali amwagaza naye amugambye emikwano gimubeereddewo nnyo yensonga lwaki ekitundu oba ekibabibabi ky'ettaka akiwa mikwano gye kale abali wano nga Mr. Gavi azze Tristan. ono agaye Nick Your grandfather spoke of both of you. mwenna bajjajja mwabadde nga aboogerako You expected us. mbadde suubira balaba wano leero I think I saw anyone in Granddad's photos. Your grandfather was a amulabye mu bifaananyi bya jjajja very, very good friend. ono ye ne jjajja baali ba mukwano nnyo Talk to you. Righto, I'll leave you. ayagadde boogere naye wekufuluma You know what? Let's go this way. n'ayitawo Got the letter, Ross? ye Gavi omu ku mikono gya jjajja You send that to me. Yeah. kyamusindikiddwa Keep it in safe hands and ono yasindika ebbaluwa eno n'ekiraamu times. n'agaa jjajja we yayagala nkikuwe
How would you feel about a cash payment? Owulira otya singa tulitunda? The land here, it's part of us. Yamugamba lino sittaka butaka kitundu kuffe. Take. Kitwale ng'omuntu alina ekiwoowoolo kale n'ensigo munda bazitunda. Kiba kya buli az'amaanyi oba oli az'amanyiza mubiri gwe okwetundamu ebitundu eby'omunda mu ggwe kulwokuba oyagala ssente. Yamugamba wa ekitiibwa ekyo jjajjawo kye yasalawo. Yamugamba mu mbeera yonna saagala kusalirawo neerowooza era ky'oba okusazeewo nkubira ku simu naddala ng'oneetaaga. Yagamba ni olaba jjajja mu bbaluwa gye yatusindikira yagiwa oyo naye kwali kusaba. Kati beetaaga okuddibwamu. Ekyamazima wabe si buli muntu yenna oba omuntu okuba olumu n'olowoozaamu ng'omusiru si musango era tekisaana kwogerera nnyo ng'abalala be bakola gundi entegera ya mungu banno kyova olaba babeerawo okwebuuza ng'ono bw'akoze era n'ayita omuntu omukulu yali mukwano gwa jjajja n'amugaanayo waayi we tutunda ettaka lino olowooza jjajja ayinza onnyiiga gwe nga mukwano gwe. Kwega kwebuuza ku bantu abakulu kirungi. Kawungeezi akasooka baabo nyumba ya bujjajja bali wa jjajja basooka bafunamu kabbiya ba mukwano bonna bazzukulu mu lujja luno. Naali ndowooza oba ojjukira ebiseera biro nakutaasiza abavubuka bano abamulirwana abaali mukaaga bamuyisaamu eggaali ebiseera byali byemabega. All I saw was you flying down the back steps, jumping on the biggest kid's shoulders and just smashing him in the side of the head. And then I grabbed that. Kakano yasooka n'attamu ebigere mabega katono n'alinnya ku madaala n'alyoka abuukira omu n'amu ebirippakomu. What do you mean by research? Naye mu bbaluwa muno mwabaddemu research era ng'agamba ebimu ku bintu by'akoze okunoonyeza ku research ze. I'd be more concerned about what he said about. Waliwo bayise ba Aboriginal be baani? I have helped others. Jjajja abadde nga agamba okuyambagana n'okuyamba abalala. Kati nga ne taata waffe bw'atuyambe kweni ogamba ono yatukuza taata wa maama oyo tatuzaala aba step dad naye kyo ekiwuluguma ate step dad mbu yabakuza maama kibalukira muti ebangala ddu ddoboozi eringa engoma empuunyi tugende munda. Back's inside. Olwawo okusanga embwa okuwulira ekikubagana n'etasonga n'esigala emabega inikesi mu abali maaso singa kibaleeta ebasooka mu nju eyo embwa gye bayita Max. Kati beebaka nnyo naye era yo teyeebaka. Embwa weewulira ekyetategeera eboggola naye neringiririza mu ddirisa eyo manya mbwa nassite nnyo eyo mbwa ya kibuga baaba. Yegenda maaso era bawulidde ekikuba ebweru olunaakwata olubayi ajja kuba ekintu kiki mbadde manyi golera asinze towulira eddoboozi maloboozi kyago abagenda mu maaso n'okuba ni gakubira ewala eri ebweru zaidi emabega waabwe ebweru eri emmanja oluggi lwe bakubye omugongo waliwo ekizaze bannange emikono giringa emisuulire emikono gibadde nga emisuulire tugenda mu maaso mikono gye giringa emisuulire firimu yino kyetaaga kuyoola oyina ekikuba gwe mukulu kulembera ono bedda yagamba musimanyi ataasamu ne ate yawoza gwe mukulu kulembera teri kiri owulira ekintu ekyo eddoboozi eriggwerayo empewo evaawa kyekiri ekisooka mu nnyumba muno ye Tristan yabaddewo n'ebinaaga wetabirabangako wabula muganda waate olunaku olusonsa okujja ekidi empewo efuwafuwa nga bw'ogamba mbu waliwo embwa esiza mu katambaala waliwo embwa esiza mu wala
embwa ebogolera ki ekibadde kisa kivuddewo kibadde ng'ekisiiza mu katani mu miti munange nga bukyenkeera ebya firimu nga wemanyi tugenda maaso enkeera nga bukedde kaakano bwagenda okukya baasuze n'ebikuba ate amanye ekyajjo kyekiriwo kumbe Max yaliwo nga bw'omanya ebyembe weewunyiriza akawoowo naye ng'embwa eno etegeera nnyo okulaba ndi bawunyiriza bukedde obe ngo kikyolowooza kaaka tuba tuli ogenda okweregezaho kombi eyingiddewo baate baani bano bajja bakuba omuziki bana emmotoka eringa akakakampa kumbe mugiddemu bijje mawulire ekyamalungi kweni mawulire eki kweni watukubidde notugamba waliwo pati mbu waliwo amawulire amalungi tujje ku pati tewatugaine olina byotunda neze nga sijjukira bakubira oba kati bano bazze bagamba mbu yabakubidde mbu balinawo kapate oluvannyuma lw'okuba mbu alina byatunda akasente kagenda kujja kati balina okuserebulatinga kati bijja ze ne bakyaliibe nga kuliko n'ebyana ebiwala kati ate ono ogenda okwetegereza ebiwala ebizze biibyo kati ate naawuliramu bulala lwaki awulira obulala sibyo etali bijje gwe wano waliwo empisa waliwo abakwasisa empisa ojja ebigambo ebitakwatagana ono atabika ye mukulu wa Tristan yenze Beck yenze Kate tuba tuli awo ng'aliwo omulala ali atya sobadde mumbeera ki ndowooza mbadde oke ndowooza n'ayitawo owaye mumbejja ayitawo kati ate olwo nekimuluma okusinza oli nga bayogedde ni how have you been kitegeeza baali bamanyiganye naye ndowooza ne babaako engeri kati amugaye ndi embeera ki kanze ndowooza mbadde bulungi wensuubira ate abakyala tebalwawo kufuna we bakwatira walala tugenda maaso kawukui and video library and electricals okyagala kigwere munda omanye ebidirira omuntu ng'amaze okutamiira yamugamba oyagala kigwere munda kankyanguyemu wano kankyanguyemu katono kankyanguyemu kankisitaaliyo ne ate gwe tugende mu vaani nedda ono akolera mpola alinga kando y'amafuta gye bayiyeko amazzi kale bazze kufuna ssanyu oli n'atambula ng'adda muli tannamutraininga kweni jes akimanyi bijje si mwangu ali untouchable ono omusajja atukwe kufuluma kale agenda okulengera eri kano kali mu kutereeza vaani kireka bagenda sula mu vaani singa alikola ekyamu mwana nkoye genda naawe okebere ego wakabi nkoye muga agenda okebere ono awoza akoye ono kwe kujja ate okola kyeno han bijja atusule mu motoka mukiri romantic
nabasanyukira okuba niwafuna bijje oluvannyuma lw'okubanga wayawukana nange. Teweebuzaabuza toli musanyufu. There was a time you agreed with me. Waliwo essaawa mu biseera bwe twakkaanyizanga naaga wasalawo ebyo nange nensalawo ebyange. Lwaki twogira ku byemabega? Fair enough. Kituufu. Kyabwenkanya. See you, Anya. Naye kirungi okuddamu okulaba Anya. Mwana ye Anya. Kaakati gwe bagambye agende akebere omanye ebintu bya walagi bino bizibu. Bamugambye agende. Tristan awulidde ebigwa mu muti n'asalawo ajja akebere banne be bamukuta. Mandula eri ku mutwe. Ajja bw'ayitaayita. Ayite ali muki wano beetoloddwa kibirajjukira. You always look good in this. Buli kaseera yagalanga nnyo kino. Waawe! Kiki? What's going on? Kyesigenda maaso. That was Jason! That was Jason! Oyo Jason. Jason! Jason yabadde ki? Jason! Jason! Jason, talk to me. Where are you? Jason yoliwa. Owe. You right? Oli bulungi? You hurt? Tunulira. Hey, you just had a little too much. You fought. Yadde mungi. Nazza emboga. Sokolindeko. Abacha. Ogenda okwetegereza amaaso amaanyi. Hey, come on, man. Get up. Beck, something's happened. Sensational. Hey! Ogenda okujja eno. Sorry, guys. Mutusonye abasanze bagawana. Having a Jason, you better come out. No, wait a minute. Tuwemu eddakiika. Mu Jason. Nick's out looking for him. Nick agenza munoonya. Yeah. Kale. No for A while. We're back. Let's go knocking, you know. Waliwo kye bayita okonkona, olala okonkonanga. Spoil spot? Ono. Just wow. Mama nyabo. I like him. Mwagala. Ani aganye? Alright, well, I'm gonna go finish off. Kesoke. Malirize. Amalirize. Is he back yet? No, neither of them. Bakomyewo si bannaba. You didn't want to go help? Oyagala okuyamba. We batuukira. Jason. Akubye enduulu ng'alinga gwe batuga. Ono yamugjeyo. Oh, fuck this crazy voodoo forest shit, BJ. We gotta get... Mwana waliyo abalogo eri. He could have seen anything. Did you see anything, Nick? Oyina kyolabe Nick? No. Nedda. Like the... Ono agambye mbu ekibira kirimu abalogo. Thanks for that, man. All right. Yamugamba mwegendereza akozesa amasada mangi. We're finding him. Come on, princess. No. Namumbe jakisa ondeka. Stay out here for a bit. Vaako. I wouldn't stay outdoors if I were you. Sandibadde wabweru singa mbadde mmwe. I'm staying in the house tonight. Tugenda kusula munda. Musule munda. Kaakati bano jukira de bateesiteese kusula mu vaani naye leero bagaate musulayo tekyandibadde kirungi. Kyokka ono alina amaaso ge yalabye amamyufu ekiro kati bano teyagala bakanga naye enkeera nga bukedde kwe kutandika okwetegereza ebimu ku bifaananyi. Waliwo amawulire amakadde ennyo. The hell is this? Lokuman Babala Masho yabaaki kino kitegeeza ki? Mulimu ebintu bya jjajja ebikadde ebyedda. Jukira mu kiraamo kye mwalimu ekigambo research. Waliwo ebintu byalaba byatayinaako makulu. Budde bukedde. Njuba evuddeyo. Basinga bakyali mbuliri jukira banywedde mungi. Genda okudda engulu. Bazze ssebo peya. Oh. A bit hard. Yamugana naye gwe lwaki obeera odduka. Akakyala kano okumanya ne kazibu nnyo ese abakyala kikulu ekyo gye bali kati ambuuziza yeefudde mulife. Lwaki adduka mu kutumwa kuba wedde bamutuma ekiro kyonna emisinde agidduke.
kali mwana muwala buli kaseera bamutuma emirimu Cook you anything. kati weweera mu maka weeraba abantu kukogga nnyo nga kumbe bambi babatuntuza abaami bano babatuntuza kati mulimu abakyala abatuntuza ennyo. Great. She's one of them. Era ekiraga omukwano ono yala tufaayo owenga otuntuza oba kinze wendi ate era ekyatuleese kupoyesa abakyala we bato gye bali nga tomunyumiza asimanyi byakulya ssente biki ng'afa ne Rolex ye ne kasita akutuntuza. But you two'd still be asleep. Kaakano mwasuze mutya? Cool. Basinga si basuze bubi. Hey Nick, can we get a lift into town? Bagenda mu tawuni. Ono yabuza waliwo abeetaaga. Kati baamusaba Nick abatwaleko kubanga bo bajjidde mu kimoloka kyabwe. Kati ono alabika yalemeddeko n'asula mu kivaani. Abaali wano genda okweregereza abaaye. Yeah, that's right. Taxi, watch your stuff. Kumbe Max abadde ayagala kusigala kwe kumuggulira kati ono abadde amanyi ono ye kaabayise nti ye gwe balinze bagende wa. Looks like it's you and me, right? Tovaawo eno embwa ssebo nkambwe toyogera bigambo bikyamu ku mukama waayo. Kaga ne boolekera mu kabuga bagaye balina okwetaagayo ebikozesebwa ke katawuni ndowooza akandibadde nga ak'ekyalo ekyo bannaffe nga bayitawo mashini yiyo baatuukira wali. Get when you needed to get. Be back in 20. Yamugamba buli muntu yenna kye yeetaaga akifune tuwe nga tuva no mu dakiika 2 kwe kuyitawo. Kaakati jukira ye yabavuzeeko buvuzi yatuula n'asooka ajja asome ku kye bayise cryptozoology. Cryptozoology. Kwe kukola ki? Ogenda okweregereza agamu kumanya agavaayo buli woyogera ku kigambo cryptozoology mu kitundu kino waliwo amanya agavaayo. Clyde Marshall alina bye yazuula yali jjajjaabwe. Clyde Marshall yazuula ki? Obunkenke. Firimu egenda maaso. Kaakano no tukomawo erudda. Rebecca. Oh no, thanks. I sink straight to the bottom. Ono amugamba nti togugemu kani aa. Kakati Rebecca ye mukyalo oli gwe twalabye atuma ennyo emirimu emingi n'agenda mbuye agenze kuwuga. Yeah, absolutely. Ono n'amugoberera. Way back. All right. Kadema yekyewunyisa bano bagenze kugula bikozesebwa. I know. Nsujju kano kalinga akatale daba akatale. Boy now. Oh. Yenna kasero waffe oyo. Between you and Nick. Ensujju enyirira nga yakulira mu ssuuka ozanya n'okuzanya. It was nice to see him after ages, but Kali mwana mula yagamba nti kiryoke You got kibadde kingi okwazeemu omulaba. something to talk about. I don't know, maybe the fact that you Ebiseera ebisinga olaba abantu abayawukana ne wabaawo alonda. Kati olaba abantu abayawukana nga bazzeemu okwogerezeganya kubenga gwe wawasa omukyalo oyo n'olaba nga ayogerezeganya n'omuntu gwe bayawukana naye otyamu. Don't really expect it, but at least he sent us money to keep. Naye nga ssebo okwawukana siwandibadde lutalo kubanga kiri kibeeranga manifesto. can talk. Buli muntu aba alina ebigendererwa bye byanoonya mu muntu otabimulabamu oli bwaddemba okweyongerayo ate bwe weeyongerayo terina kuba mpalana kukula. Kaakati ono ayiseewo bagambye eno waliyo amazzi ayagala kuwuga. Muwala simanyi oba akirabye awulidde eddoboozi naye ayina kye talabye awulidde. Zono namugamba nzije kunowa owambulidde bubi kirabika nkuba egenda kutonnya ggulu lyeri kuba teyalaba. Waliwo ekibadde kyesigamye omuti engeri gye kibuzeemu kati yasigala awulira ekiwuluguma kyalaba ebintu byabwe nabo mu bazanya nnyo kale yayita mu buyisi ng'agenda mpaka eno ye ng'agenda kwewugira.
agwa mu mazzi ng'atandika kwewugira. Tugenda maaso. Yeewugira. Such a dick. What? Twaye Garcia. Okola ki? Bamumanyi omukyalo ono. Wait, look, I want to lose Tristan. You Tristan, fuck him. You fucking once. Ogenda okweregereza. Becky. Olumu nkosubwa. You had your chance. Wafuna omukisa gwo n'okozesa bubi. I'm waiting for you to get sick of Anya. I'm done. Kaakati okumanya ebintu by'abavubuka bizibu nnyo. Olulabye nga Anya agenze ne bali mu katale. Come back. Kati ono Rebecca ne yeekyanga naye atwala eri. Weekyanga kyera ajja kudda buli kaseera okomawo. Ebiseera bino ali ne Anya. Kati ate bw'alabye Rebecca namugajjukira nga bwe twali. Omuntu oba wamwagalako n'omusanga mu bufumbo omugabo gayitawo mpitaako kigwa kati. Suubira nedda. Kali kamugani gwe bw'otyo bikaseera okomawo. Mugandeka ennaku zino nine Tristan. Tugenda maaso. Kakati ono yagamba muganda we ku kintu kye yalabye. Alabika yandibadde akkiriza ssente ez'abayinvesita. Ettaka alitunde bamuweemu ssente. Jjukira alina be yalabye mu kibira ekiro. Tayagala bano babirabe bikanga. What are you doing? Coming with you. You right to stay here? Kali amugamba oddawa. Ne bajja. Bulldozers are done with the environment. Bulldozers simanye zazze dda okulai kandi zigenda okugira. Be bano kampuni eno. Baba invest bebe boogerako. Kati yajja ayogere naye. Monday. Hey, Tristan. Why Tristan? Yeah. Sancho kulaba. Who's this guy, your bodyguard? Ono yani bodyguard wa? Muganda wange. Okay. Naye wa family. Nick. Come. Ye John kunzize Nick. Not much, and it's home. Namugamba wano twatereza. Bali wano kukulaakulanya kitundu kino. See, I'm sorry about the flat. Mujja kusonyiwa kifushi. Si kiyonjo nnyo enswera ziri lwamu. Sign these papers. Twetaaga olube ku mpapula ezo osobola osayininga. Gwe kasi tozisayininga n'okkiriza byonna endagaano n'ebikkiriziddwako mu mpapula ezo. Ojja kwefuna ennyumba ku beach. Ettaka lino bw'alitunda ssente ezivaamu afuna ennyumba ku beach ng'ewedde. Agenda asaafinge. Kati bano lifestyle yaabwe si yakusaafinga. Developing. Kati bino bye mu developinga bye wagambye. Ejjula ekyo tetukiddamu eri ba clients. Kubanga okumanya kukuba kukoma kuttaka olinguza nedda. Oba nedda. Kati ate ebyenkolera ku ttaka toyina kubuuza. Is on the property at the time of sale is owned by the new purchase. So what ono genda okwetegereza. Wama. They own it. Kati mu bibokisi mulimu engeri y'amaaso zino night visions. Oyina wonyiga ne zaaka red. Kati agamba oba ze nalabye. Take a day to look at the fine print. Kati ono muganda wa mwadde amagezi n'amugasa kitunde ettaka litunde. Kati bw'atuuka wano ayo n'amugabo basooka alindeko. So yeah, I'll just take a day to think about it and then. Yamuga kansooka entwala olunaku nkirowoozeeko. Jjukira atwala amagezi okuva eri muganda we. All the time you need. Thanks. Kati agenza okujja mbadde manyoze tukimalirize koyina edda. Oh, it's just an Aboriginal art. Yamugamba kiki ekyo waliwo kye bayita Aboriginal art. Long time. Tribe oba eggwanga eriri ku ttaka kuno jjajja lye yagamba mbu eggwanga eriri ku ttaka eryo balirekereko ekitundu kiri kye yaliwa era ekitundu ky'ettaka ekyo tekiri ku ttaka lyalekedde bano ng'ery'obusika. Naye kuliko ekitundu ekyabo tribe oba eggwanga lye bayita eryaba Aboriginal. Kwe kusimbula beeyongereyo. I'm telling you, the guy's a bloody liar. Kyenkubulira ono omusajja aleka alina kyabala. And I'm almost certain he's been the one sneaking around the place. Simanyi oba ye ayinza okuba nga yasinikinga okutwetolola. Sick bastard killed that root. N'agamba omusiru ono ayinza okuba ye yasenekanga lweri. City boy got here, we found a twala eri goliste boy ate oli wano okutwala bama. We don't think ono abuuza biki be boogerako. he's going to be snooping around trying to scare off the residents. Kakati They have night vision goggles. togamba nti omusajja ayagala kugula ttaka lino naye nga kyasoose okukola kukanga batuuze baliriko. Kubanga omuntu ayinza okwagala okujja okugula ettaka lyo n'amanya tojja limuguza
n'asalawo n'akwokera mu nju oba n'ayokya developments enkadde eziriko Then he's off. otera oveewo As I saw. kati amugamba aliwo gagozi endabye night gagozi zirabika yazirabye ekiro we yagendedde okunoonya munnaffe Jackson n'abaga siina kyendabye ekituufu alina kyeyalabye He's up to something. yabadde amanyi waliwo ekisolosolo namugani omusajja ono ateeka okuba nga alina kyabala Hey, alabika akola obusolosolo omuntu ayinza okujja n'akola obusolosolo agobe ku ttaka lyo oba olimuguze ku ssente entono Just the whole time. Why not, right? Arrest. You know, BJ was right. You're not a brother. You just think about yourself. Get it? yamugamba omanyi bijja ali mutuufu tolinga muganda wange weerowoozaako wekka kati ono ekyomugaana otunda ettaka alabye ng'olwono si muganda we ne bwe yabadde amuwedde ekirozo ekiritunda abadde alaba nga bamukwano nnyo era baluganda naye ono afunye ekirowoozo nti omuntu aba n'ebigendererwa okugoba ku ttaka wati oli n'akola ebintuntu ebirabika okuba ne bikukanga n'ogaba waliwo ekiriwo n'oddukawo ng'ennyumba weetudde etudde ku luzzi lwa guludi What's up? Nothing, just Nick. kyekirwa ono Nick yatusumbuwa mwana n'atabuseemu hey man, what's going on? kyekigenda maaso si bingi Beck. yabuuza Beka aliwa A few hours. yagenze dde okuwuga saawa entono eziyise mabega ne tannadda oba aliwa kaakati katawulo yakasudde wano katawulo yakasudde awo kati kwe kutandika okuyita Rebecca Beck jukira ennaku zino Beck ayagala Tristan naye Tristan wagendedde mu tawuni sebo liri erisajja libadde limulumbye kakatudde erudda waliwo avuba ono agenda okulira amaloboozi ngoberera jangu ngoberere ogenda okwetegereza Beck gwe banoonya amaaso muzeeyi twawulira kukaaba When did you last see her? What is ddi wasembye omulaba Gation? When? kuno kunkaza Last time I saw her, she went to the Billabong. ono ye Bije We're gonna have to keep looking for her. tulina okgenda tumunoonye kyava bagaba bakwale torches What did you do? You know what, Kate? I don't think I like your If I find attitude. out you did something, I'm going to the cops. Oh, yagamba singa manya nti waliwo ekiriwo ngenda yita abapoliisi ono tamwagala ayina empisa embi ndowooza omulengera kati ba girlfriend bakyali be bonna abayagala bayitamu obeera nekyaliwo naye nga Just because we ayagala okugezesa buli ekiri awo Are you okay? oli bulungi What? Since when? yagamba ni Rebecca simula yabuze yabuze kuva ku makya okuva etwagenze Can take your dog, but you're not coming. yamugamba nti ye Max aliwa I'm gonna go see him now. Braver than we thought. Go on, man. bano bagenda kunoonya gundi They're gonna need some help. Hey, wait, I need you. sooka oyindeko nkwetaaga I need. badde neetaaga onnyambeko kati ono bagamba nti omuwala yagenze tebamulaba yabirabanga byakusaaga ono ogenda olengera akamotoka kasimbula Talk to you. Last night, I didn't even know. leeta akwogera naye Fuck me, I took the van. batutte eggaali Bitch, she knew I kept me keys. katonda watu Jen? yandibadde akweka ebisumuluzo anya n'oli batutte ebisumuluzo Second, would ya? No, I don't care what's going on with you. kakali yasooka n'agamba muve mu by'omuzannyo omukazi yagenze ku makya tannadda balina kumunoonya jjukira bami girlfriend we ku muntu yenna gw'ofaako bw'omulaba ng'abuzeewo oba owulira bubi Had a plan? bw'oba tonnaddamu kumulaba omutima guba gukukuba kati aga bagende bamunoonye yagenze ku makya tannadda kyekigenda maaso abuliddewa No, the bush ne bayitawo get lost. And at night time, we've got no hope. Plus, Nick decided not to stick around. Huh? Usual. Bill, that's what Nick does best, isn't it? nga boolekera kakati ono yatuukira wano Anyone's there? Does it look like I have x-ray vision? yabuuza oba waliyo omuntu yenna aliyo eri kwendowooza nina x-ray vision handi sina muloka gye ndaba Monday? tulinde katono bannange I think the coast is clear. kyendowooza ndi coast clear Quick, oh my god, quick, get go! katonda watu kakati ogenda okwetegereza Who is it? ani kweni simanyi
soko sigale wansi yagambye omwala amuwerekereko ogamba ki So it's a pretty thing like you doing all the... ekintu ekirungi nga gwe okola kiwano weka My car's not starting. eganye okuba emmoroka Thanks. jjukira emmoroka eringa ekikalapwa No, that's fine. My fiance's on his way. I just spoke to him. yamugaa tofayo fiyanse wange ajja agenda kujja kunyamba 2 months today. manyi twale twakafumbirigana myezi 2 giweze leero Here, lions and tigers and... kuno nno kuliko lions tayiga ne bbeeyi amazike amalubu Oh my. so wegendereze kaakati jjukira mwana mulenzi Nick yeekengedde kampuni eno ewoza ey'aba developers era n'agamba muganda ewandi banga waliwo ekiri mabegawo okwagala oggula ettaka yensonga lwaki azze ayagala kusooka kwekenneenya kifo kino You okay back there, detective? balabika bagenze oli bulungi mabegayo detective yazza nti kunoonyereza ono amuyise detective Shush. I like the story about the fiance. story gy'oyogedde njagadde ku fiyanse yo yabuuza oba ye ne bijje bagenda kukikola It is a real engagement ring, though. era kituufu mpeta yabo engagement bufumbo eyo empeta esaba obufumbo naye si ey'obufumbo wabaawo esaba n'ey'obufumbo Hey, for the last 7 years. yagamba buli lunaku nejjusa kye twasalayo emyaka 7 egiyise emabega Yeah. Your dad. Stepdad. na ogamba eyaleeta obuzibu kani yali saamu kweni taatawe kweni stepdad Family for everything it was worth. yagamba omuyaayo oyo yatwala buli kimu kyonna famire kye yali ezitowa Someone had to provide. yamugamba waliwo omuntu yalina okuyimirirawo okubanga munanga ayamba No, kuba Tristan yali muto but I didn't have the guts to look. saayina busobozi kuyimirira mu maaso kugamba nti I think the rain stopped. enkuba ndowooza ekedde genda otandike It's back. okola ebyokunoonyereza ku bali nga tebannadda bali balowoozezza muwala yaliwo kati ono yeekwese Justin case tomanya musajja bayinza okukulaba ne bakwekengera ate yavudde wano emisana ng'ayombye nabo obanga tabalaze positive vibe kati yajja kubanga agala kumanya ekituufu kyeki wano abaagenza okunoonya Rebecca bali mu kibira batambula She say anything to you? Just that she was glad to see him. abaagenza okunoonya Rebecca She fucks me off. kyekyo Jesus, quiet. yesu Yeah, well, it's country. It's supposed to be quiet. agamba ono nga basirifu kweni era tuli mu kyalo walinabo basirifu naye tewabangako basirifu weewati Kangaroos, olwaleero wasirifu nnyo they can box him. tulina okwegendereza nawulire muga waliwo kangalu ate kangalu zikuba ebikonde kangalu zikuba ebikonde kati ono ng'ayingira munda kati agenda okutuuka munda eno kikino waliwo ebifaananyi ebisiige za apparatus waliwo n'ebyokulwanyisa standard issue waliwo n'ebyambalibwa bingi nga night vision saako n'ebyuma ebikwata amaloboozi agawulugumira ewala kati waliwo n'ekiringa ekitimba tufudde kakati musajja atuwumba yuno Max baamulese ku muguwa naye Max awulira nnyo abalala kye batawulira BJ did something to her, you know that, right? I don't know. kati kyebuuza omuntu eyagenze ku makya okuwuga buwungeera buta ne buziba nga talabika Made a move on me like he does every girl. God. kati yamugamba nti olina okwegendereza mukwano gwoyo bijje si mulungi nga bwe yandeka n'aleka n'abalala musajja mubi kakati nono alabika yamu kubabula kwa nabakyoko baba bali wano oluyi kibadde kimukubya oluyi kibadde ki embayo yawuliridde kajukire ziwunyiriza nnyo olufuka gwe kakutudde oba egenda twala buyambi ki embwa etwala buyambi ki bano baabano ogenda okweregereza Rebecca. What are you doing out here? Ukula chinu bannange wedda tukunoonya to leba maaso yango laba otunnyo
ogenda okwetegereza amaaso g'oli omuwala obaali mu nnyono n'asuula tonkyawunze engoberera laba amaaso galinga amabwa musajja watta okuwunga embwa yajja embwa nemukanga ono kwe kuddamu agenda oyita bek muduke yamugamba dduka ekigambo dduka kitegeeza tandika kati tunuulira bano baagalana bananga ebintu by'emiwunyo baagalana naye omukyala amulese mabega omwami wuno yagize kati wugawuga bambi mukwana manya osobola byogerera eri busuka kuwuga omukyala bannange baali mu nnyanja waliwo ekimuli emabega bannange okuwuga abadde amanyika ewa ku supiidi yakino ekimuli kitema nekitema akoko kakategeeza yanguwa run for your life tunulira laba 10 laba finimu makisi mulabe edduka tebamukulembera eyo mbwa yakyasa emanya emiwunyo gijo makisi yabasooka munju kiki ekikubya omukazi kiki ekikubya omukazi Great help you were. You was supposed to be able to survive, and you know that. Oh, you know what, BJ? I've just about had enough of you. Mama. To your advice, I listen to everything that you have to say. This is the kind of person you are. I might as well listen to this guy. Lava film. Where? Huh? Checho. Ani akonkona? Ani akonkona? Kyetwategedde kiki kubolu yu aba. Alingiza. Ogenda okugulawo? Dad. Tata. Banna. Ono naye aba ali wano. Bano bayita. What's going on here, Garvey? Kyekigenda maaso Gavi. What is this thing? Biki bino? Is Richard trying to scare my brother? Richard yageza kugoba muganda nkutaka. Your problems. Richard kitono nnyo ku bizibu bye tuyina is a list of our problems. It's not bullshit, son. It's true. Baga si byakuzannya bino bya ddala twetaaga obuyambi bwo. You okay there? No, I'm. Okay. What the fuck is he talking about? Kikyayogerako. It turns out my grandfather was a cryptozoologist. N'akakizuula nti jjajjange yali cryptozoologist. Era yali akola researches ku mythical creatures ebitonde ebyedda. And you dragged me out here and didn't tell me anything again. Kati nompalula Fantasy. nompala wala mpaka wano nga toyina kintu ky'oŋŋambye. Stop the domestic. We need to go. Banne muve mu kukaayana twetaaga okugenda. Like you lied to me. Actually, Sikikiza niwannimbya. I didn't think you were going to believe me. Fuck, I didn't believe. Nadde simanyi ogenda kunzikiririzaamu. That scumbag Richard's be hanging around. Is everyone okay? Buli omu ali bulungi. The fuck is that guy? Shut up, BJ. Ono yandiko ensirika. Hey, this is. Taata ki ekiri wano? Come on, man. We need to get the fuck out of here. Kaakano ono ekitaawe oba kitaabe waddala. Olowooza ali yekka. Hello, Tristan. Tristan. Nga kuliko ne Richard. Okay, what the actual fuck is going on here? Ebyaddala ki ekigenda mu maaso wano? You and I need to talk. Naggwe mutabani nange twetaaga okwogera. Your dad, huh? Oyo ekitaawo? Anything good on? Pana. Shit! Bano baabano. Fine. Ali bulungi. Mweraliikirivu. Telling the truth, that means Richard's. Gavi bw'abanga yogera mazima. Kitegeeza Richard alina wabi we bimukwatirako. Crazy. Tugambe Gavi mulalu. Likes to play dress-ups. Agamba Richard abeera kirala nnyo ekikanga oba ekyobulalu. Point taken. Kweni kitegedde. Kataata annyonnyola omwana agamba kale oba amunnyonnyodde ku ki? I'm sorry, I haven't contacted you in years. Yamuga ojja kunsonyiwa ebbanga limaze nga situsoogerezeganya naawe. Why now? Lwaki kati? Richards. Ye kikyokola ne Richards. This creature. Waliwo ekitonde What killed your grandmother? ekyatta maamawo. Sorry, jjajjaawo omukyala ne jjajjaawo omukazi. It's nothing more than to stop. Kati Mr. Richard yagala kikwata oba kiyimiriza nga tekinaddamu kutta. Because I knew. Era twakkiriziganyiza naye okubanga tuyamba. What was that I just saw with
Rebecca coming out of... Kali kikyenda byokubanga ndaba Rebecca ava mazzi ng'amaaso ge galinga amabwa. I got a friend of mine, she's Rebecca yani kweni mukwano gwange omulungi era. Anything else happen? Ye muwala gwe mbadde ndaba. Well, Nick's out there with Anya, you know that... Ne Nick ali wabweru eyo badde alina byagenza okunoonya ne Anya. Anya yani. Ye muwala gwabadde gwe yali akwanako emabega eri era. Ayawuka najjukira. Kakati nga batuuka. Bano be bayita ba Aboriginal. Abalinga kwegamba tribe ey'okuttaka kuno jjajja be yawaako. Don't worry, I'll go back and warn him. Yamugaata offense ngenda mulabule. Stop. Ne Richard wabanga atuuseeda kwento weraliikirira kwata. Ono bamugaye beetaaga abayambe. Nick Gavi yamugaye beetaaga abayambe. Kati ono kwe kuvuga akamotoka agende. Gavi yuno. You must have a lot of questions. Oteeka okuba olina ebibuuzo bingi. Sounds like the whole process has been sped up. Kirabika process yonna eri sped out. One, maybe two. Ayinza okubeera omu ba babiri. It's just fucking perfect. Awo kiri perfect. I know what happened to Rebecca. Oli agambye ndi process eyinza okuba eri sped out. All these kweganga yayanguye. Balina kye babala nekireka process bajanguyiza. We can lure it out with that. Okay. Yamugamba tusobola okikwasiza ku muwala omulala ataliiwo. You know what this is worth to the company. Yamugamba omanyi kino kyekibalirirwa mu company. Test it, they weaponize it, clone it, whatever. It's more money than you and I can ever dream of. Yamugamba singa kigenda bulungi okimanyi sente ziba ndala nga mpitirivu kwezo nze naawe zisobola okulootako. So have we got any weapons? Waliwo ku byokulwanyisa wano kwinye. Something. It's all... Ono yamugaaliwo ekikyamu. Tulinga abawambe balinga abazze oyamba amusajja bano. So, how would you boys like to be rich? Mwagala kuba bagagga mutya balenzi mmwe. Kali babasomeramu. For looking after the family, I really needed it. The support, I mean. Obviously the money. Nga mwebaza ngeri bajja yayambanga mu family mu nkukutu. Ka support ke yabawa yalinga akeetaaga. Help. No, I mean it. It was just really good to actually know that you were out. Kali kino kyonna. Tristan. Give it a rest. Sokobowe. Va ku ebyo. Ekindeese sikwogera ku byemabega. So you understand? Mutegedde. Kadi babanyonnyola mu nababuuziza mwagala kuba bagagga kwenkana ki. How many vehicles do you have here? Well, I got my... Ngabawa ku mundu. I don't know where the keys are to Nick's ute. No, that's okay. Waliwo emmoloka bwali kirimaanyi ono yeebuuza oba Nick gye yajjiddemu netamanyi oba bisumuzi agenze nabyo. Now we'll find Kate and Rebecca. Temufe tujja kuzuula Kate ne Rebecca. Should have gone before. Kubanga Kate kirabika kyamusise. Rebecca gwe baasoose. Tell her she's a great danger and needs to get back here as soon. Kati bano bagamba ono akubire Nick oba Anya amugaine ali mu buzibu amanya akwate kuba akomewo wano. You need to trust me. Weetaaga onneesige. Nejjukira mu mboozi ey'ababiri tuwulidde mu kafubo agamba tuyina kinywereza kuki ku muwala ono omu asigadde. Kubanga ababiri balayika baatwaliddwa dda. So process eringa eri sped up. You also created one wise man. Kwegamba yayanguye. She gave him the power to protect the land, tribes and people. Rainbow Serpent bwe yatonda omuntu yamuwa amaanyi ag'okukuuma ensolo. He went and ate the sacred totem animals. Naye It's enraged Biami. Biami decided Rainbow Serpent bali bamuyita Biami. fight. Yatonda omuntu n'amussa ku nsi okulabirira ebisigadde. Naye n'atandika okuyiwa omusaayi gw'ebisolo ku ttaka oba oli awo eritakkirizibwa kyanyiza Biami. Vengeance on all the tribes and all the people across the land. Era Evil spirit infested all. n'agenda maaso n'alwanyisa Binyapu. He would devour Binyapu who went down there. kyali kikolimo ekyamukolimirwa oluvannyuma lw'okujeemera Katonda we. Era n'atambulirako ekikolimo naye ng'ekikolimo nagwo maanyi. Era amaanyi ago agaamuliko n'agenda mu maaso n'ogakozesa okutwala ebifo ebimu ng'ebikolimire. Binyapu ayogerwako. For his help and protection. Era ebiseera ebisinga abantu babeera bayaalyana nga bayita Biami abayambe. For all eternity. Okulabika ni bagenda mu maaso n'okuleka ni abataasa Binyapu. Bunyip's power. Kubanga amaanyi ga Binyapu
gaali mayitirivu nnyo. Kati bagamba nti Bunyipu edda yawambanga abantu. Naye ku kino yalinga yeetaaga abakyala basatu bokka okulabika nti abafuula emyoyo emibi era okutambula okuba ne bakolera ku ye ng'abasirikale baabo buweereza. Era bagamba nti ebikolimo ebya Bunyipu byagenda maaso n'okusaasaanira enkalu ezimu saako n'ennyanja. Yensonga lwaki amazzi gali tebagawugamu wadde ogavubamu. Yensonga lwaki Keeti yatwaliddwa saako ne munaffe Beka n'alabibwako amaaso nga galinga amabwa. Yabadde amaze okwambalwa ekizimu kiri. Kati akozesa abakyala abo okusikiriza abalala okubatwala nga saddaaka. Katonda watu mukazi watu agenda okudda baakuba ku mutwe ye Anya. Ndowooza oba okitegedde lwaki Bunyipu akozesa bakazi? Kubanga bannanga abakazi bw'obakozesa osobola okukwasizaako abalala. Ebitiibwa biba by'abaministers n'abakulembeze abalala naye bw'omutega ekitonde ekikyala era olumu akakkana emmeeme. Ndowooza tuli ffenna. Na bino binzigyeko Sam. Mukazi watu agenda okudda engulu. What is this, the part where you tell me your grand plan? What the fuck is... Mumbuli plan ya mwechi. Anya, you're... Munyambe. BJ, what the fuck? Pone chechi genda basi. Sirika. Doing what you have to. The girl... Chino che bayita okola kiteekeddwa okukola. By a line. BJ, I think you should let Tristan go. Bingi be babalimbe bambi. Hey, let him go. Be bataategedde. He wasn't part of the deal. Bane kino tekyabadde mu pulani kwe bye twakanyizaako. Christ's sakes, Richards. Kenda tu Richards. Tristan, you and your friends back in the truck. Gwe Tristan ne mikwano gyo mudde mmoroka. Omukazi bamutwalayo nga akanyeebwa Anya. Gwe batwalayo nga akanyeebwa. What the hell are you talking about? Chicha! I gagged a girl. What? Batwalayo muwala. Bamuti. Omwana ne bamu yaka ekyokumumwa. Lekana nga bw'oyagala. Buli woolekana kiba kikunoonya. Kyobula bagambye nti process eri speed up. Babadde balina kuteekayo abawala basatu okulayika ndi bawa Bunyipu kye yeetaaga. Naye Bunyipu bamwa kye yeetaaga agenda kubeera mu stronger. Kati olimbu ayagala mukozesa nga kyakulwanyisa. Mu nsi muno abantu abategeera ennyo bw'opimibwa amagezi gaabwe ku minzaani towezaamu wadde olubatu. Tunuulira. Firimu egenda maaso njagala olabe. Mugyeko amataala ne bakyetegekera balina ekitimba bakyagala oli yagaye bakyagala. Nga balinda nagambye kutuusiddwako bannaffe ba Rons and Sons abakolera obumu obukuba popcorns obw'amanda ag'essigiri saako n'obw'amasanyalaze. Bakugamba butereevu osobola okulayika ni okeetuusaako naawe kennyini obaweereza ssente ne bakuuka kuleetera wooli. Basanga butereevu ku Jinja Road wali eweeyogerere ku mafuta ga Hayap. Tugenda maaso. Baasi. Kirabiseeko. Kirabiseeko. Babadde bakibalira kiwe kyava. Ekiryoka kyetikka emmotoka kati wulira enduulu. Bengera taggali laba emiranga. Kikyo gemaje bakireetedde abasirikale abakungugu abategeera oku buli muntu n'omulimu gwe. Wawe wulira emiranga. Who's got eyes on it? Kitemye. Kirina obwangu ono yagaa kikyaliwo. Baasi amanyi oba kiyita kibulira miti kadi bakikuba akatimba. Baasi ono kyava yeesumulula ono sijja bisobola kazi yeesumuludde baali antaddeyo nga kanyeebwa ne balyoka bakomerera akatimba mu ttaka bakisibidde muli tukirina gwe
Omanyira wano gasiyo mwana atamye. Bano babano ebintu ebimu waliwo oba babiyita mannya ki? Yes, I should. Ono emmoloka ngaba neetabinywedde. Leta tranquilizer waliwo buli obuyisa obwebasa kinyweze. Waliwo gwe emmoloka gwegwiridde ekifuba. Am I still alive? Jason, nkyali mulamu. Get the fuck out of here. Tulina ova wano. Ababadde bazze okumala weekend eno ebintu bibi. That doesn't work here. There's not even skin. Get the electricity. Kati bagenda kikuba tranquilizers nga kirina olusulu gumu teziyingira. Onaaga kiwe kubeteza. Balina buno obuma bw'amasannyalaze bakikuba amasannyalaze kyebake. Tristan. Kana Doesn't happen fast enough. And where's Richards? Ye Richards aliwa. Ni baleta ky'amasannyalaze. Ono nsonyiwa saategere. Nick aliwa. And Aboriginal man and Ali ku bonfire ne simanyi ba Aboriginals. Aboriginal man. Aboriginal man. Ogamba Gavi? so Wandowooza. Alabika Gavi. Tebalina amasannyalaze wano. Balina kuma generator. Kumba kizangulu akatimba kale. Soko olindeko. Do you see what I've done? Olaba. More than anyone else could have accomplished. Nze nkoze ky'amannyo n'okusinga kyasobola okumaliriza. You accomplished. Jajjaawo yalema. You betrayed your family. Tolina ky'omaliriza ali amu famire olukwe. Bakisibye kiyodde ebbali. That's what he wants to say. Kiyodde ebbali yangwa nga tekinnatulaba. Tekitulaba yanguwa. Wekweke kava. Babadde bagamba bakisibye akatimba. Nekikamula. Ono kimunyiza kiringa ekikamula akatunda lengera. Byenda biwo nkizi nsigo mabuyi. Biri muyino. Labe tabu. Labe tabu. Yingire gali. Semberayo baleka. Mutuleka no baje. Tugenda. Ne ebaje. Kali kitola munga ekitola enswa mu nvubo. Kibajjeke batiri emotoka kiringa ekitola enswa mu nvubo. Jiwunye ne basimbula kikyagaya ereka kugira kibadde kikwabudde ekirengera akamulo kanga kadduka kirabanga olusogo olugenderamu ensazaalwo olusogo erabukire emmoloka tukuleka wano tewali bya buleki waliwo amuyodde munyambe olaba muyodde banyepo jango banyepo omwana nayingira akabira stupid. Come on now. Mukwano vaayo. Bunyipu afuse bunyipu. Bano ate bamanyi balina mukwasiza ku mukazi. It's okay. Kiri okay? Fucking cockroach. Yenje kino. God damn it. Wala yekwese. Ono yakyagala. Kale. Engere ebidda ebifi mukono walaga. Kigaya yabuluza. Sirika. Okirengera kuba yendulu emulabe egenda maaso yimiriza Baraka bano bayombi. What the fuck, mate? We're going like that far? Tunano nanya. It's serious? Do you see what that thing just... Oli serious olabe ekintu ekyo. Really going one way, man? Kikyotegeeza omukazi tumuleke. Enough of your shit. Nkwega siyawo. Not leaving without... Tuddayo tetugenda vaana batali Keti oba Rebecca Kabeanya. Come on. Da mu Moroko okyuse eggaali. Kale bamukanze nnyo ate atya empi. Ye bijje. Bano ne Anya. BJ? Bijje. BJ, whatever you do, don't turn around! Kyonna kyokola bijja tokyuka. Be babadde bamugamba akyuke. Kati bamugamba tokyuka. Tonolera. Kikyo. Kino. Kirinamu ne ku nkobogo. Kirinamu ne ku. Kirina enko. Kyapika entumbwe. Wenyweze. Kino kibase bali kirengera akabaketi akazanya bano batomera muti
laba kamunguluze. Jace! Agenda okuyita Jace. Tristan atomedde muti. Ogenda okwetegereza Jason. You stay the fuck away from me. Ndeka. Stay away! Ndo okukuza amaaso. Baba munina. Abakazi batandise eddukula obuweereza bwabwe. Olwengera bwe kyalinnyo ekigere. Buli lulinnya lw'omu ekigere obanga olujja. Max yuno amanyi kava zonna. Max kuya kava go webuuzaako yamanya emiwunya egikonkona. Agenda okuyita Anya. Anya! Ayita Anya. Firimu egenda maaso. Genda okutuuka. Akatimba byonna byaganye. Ye musajja atunik. Tristan. Kyaba tutte dda. Embeera gye balimu. Why PJ? PJ. Genda okwetegereza. Tristan. BJ. Gye bali tebamanyiiyo. Enkeera. Ono aba ali wano. Bonna bagenzi. Final girl aliwa. Kweni kye bamuyita? And he's my brother. Ate mugana. Anya completes the ritual. Your girl becomes that bad spirit. There'll be yagamba nti singa Bunyipu completinga ritual. the land. Kitegeeza bonna abawala bagenda fuuka bad spirits. Bwe babeera bad spirits ensi eba eweddewo. Abawala abo Bunyipu aba abasindika mu bubuga. Bino ebyabavubuka abaagala ennyo abakyala abanyirira. Kati kyava amulaga. Map. Ogenda okwetegereza. Gwendeka. Kyokka ono akawala ayagala kasindikayo. Alinga ayambako ekikulekule. Kibe nga kimaliriza be kyagala. Ekkubo liiryo. Firimu egenda maaso. Laba ekiri wansi. Kino kye bayita gunya. Waliwo alajana BJ. Wowe mama wowe. Ayita Tristan. Munyambe banange, munyambe wowe. Chicho. Chicho. Come on, where you wait? Zuka. Here again. Now you are? Oli wayina okuba. Why are you doing this? Lwaki okola A kino? lot of people are going to pay big money for this creature. Abantu bangi bagenda sasula ssente ku lw'ekikulekule kino. I've sacrificed. Bino byonna bikola ssente. Ye. Buli kimu kyonna kye nawaayo lwa kino. You're the bait. I brought Richards in. Nateekayo BJ. Right. Naye ndeetali kyaddi byonna ne musomeramu. You're Clyde. Nze Nathan ne Clyde. Go fuck yourself. N'amugamba ekigambo ekyo ekyokuba ekyokwikwikwia. Omuwala. Firimu yino. This is where we found your grandfather. Wano we twasanga kitaawo.
Bunyip was there in the night. Yamugamba kye kyamutako enti Father died of a gunshot wound. Jajjawe bamusasasi. Son of a bitch. You get your brother? Jajjawe bamusasasi sibamusa. Give you time. Jukira mutaka byonna yabyetonze dda Sam. We'll Bunyip back into his... Sina kubyetonda just kukakasa. Nze natta gundi ne gundi. Gwemanyisa ddaaka ze nkoze okutta owuwo banga asaddaase era. Omuwala engoye ze yagenderamu okuwuga zaalimu. Laba kwata kino. And these. N'ekyo. 2 bits of clay and a stick. Ancient weapons. We use them for ceremony. Ago byakulwanyisa byadda. Ali. Bannange. Kisa mukulu oyo bwaguga. Mukulu oyo yali mutonde oyo no yatondebwa okufuga ebitonde ebisigadde n'ajemera mukama we gwe bayita Rainbow Serpent Biyama. Yajemera Biyama. Kasimanyo bawaseka. Bino ebimugawulira samanyo kungulu basimairo. Is that one a smile? It typically looks like an excitement. It is excited. Pataki. Ne bano bayingiddeyo. Sawa ya kufaafagana. The ritual. Bigenda kutandika omukolo gutandika. This way. Side eno. Tebalina kukkiriza anya lugenderamu. Naye nga bameka baali bagezezaako kirwanyisa mirembe gyonna egidda ne bigaana. Ne bayita ne Biyama kakitonda. Kubanga ekintu ekiremerera ensi oyita mukama wakye yakitonda. Kitaawe amuguddeko omukolo ndaba taata banne bino byemugamba taata te bamukuba ebyo byemugamba taata ne bwakola kite bamukuba mulimu mwala bali mu mukyusa anyana dda. She's already gone. Oli yagenze dda. Ajja akamasanyalaze. She's already dead. Omuwala anya we batadde omuwala oli agala kujjako amasanyalaze bakikuba effumu erisooka. Omuwala bamutaddeyo nga kanyeebwa ayakubye effumu olutalo uliya weme yakaleeta kye bamukola ekibi ky'obuuma obwo n'akaleese kamukola ki. Bunyip. You remember me? Na Bunyip onzijukira. Kimanyi n'olulimi lwe ogamba ki? Uliro luyi laba ate amaaso kye gafuuse bamuwadde kalinga kabinduli kakaaga akabinduli kalimu kiriringa jembe anya ogenda okuyita anya kumba ali tannafuuka ono yakimanyi ono laba oluyi basirapu ate kikakole baba kyasika enkwakwa ono nakyeripa ekimansula eri nekikyuka kiti kale nyingiramu sebakiga oluba amanya olwakuba mu liiso erimu fulumya abawala kati eriiso erimu balizikizza anya yitawo
kasita bakuba mu liiso bano ne kibata omwoyo ne gubavaako omuzimu omubi. Tugende bafuluma. Gavi Dabangasi. What's wrong? Sam's gone. Sam adduse. You guys okay? He'll be when we get out of here. Tuve wano. Kwata wano. We gotta go now. Tuyina genda kati. Nekyekweka. Gavi akisigadde mbuumu. Look after them. You're not coming? They're still down there with that thing in Sam. Agamba sola kuleka Tristan mabega. That's why you left for the city. Meet us back at the house, right? Banna. I love you. Nkwagala. Genda. Bintu by'omukwano gwali gwakoma ate kati embeera eguziza. Efirimu egenda maaso twagala kumanya wa gye biggweera ne sinema yaffe eno. Ono abadde akyakinoonya kimuvudde mabega. Nakwata butuufu mulye. Jangu. Tuti. Ne batumenya. Tokwatako. Bantu bangi abaleetebwa. Genda okwirigiriza. Hanging in there. Tristan. Let's get you out of here, okay? You was nervous. Baba. Huh? That was always you. We'll talk about it later, okay? Let's get you out. I'm sorry. Senywa. Luwaba mbuzi buyamuyamba. Amaanyi gamweddemu. Yeah, mate, let's go. Tugende mwana. Alebedde. Nange. Fuck's sake. Sam yamukuba essasi. Come on, Nick. Better to die in a pool of your own blood than a pool of your own piss. Omanyi kiba kirungi n'ofiira kisingako okufiira mu kidiba ky'omusaayi gwo okusinga okufiira mu kidiba ky'omukojo wo. This isn't getting me over until I stop him. You're in no position. Tebigenda kuga mpaka nga muyimiriza. Just go. Genda. Please. Bambi. Amunafuyiza. Nick! You gotta get the house, yeah? Bana. Yamwambala. Sajja. Negwe. Kana. Burutano. Oh no. Omubiri mukalubo nnyo. Ati alinga akinyonyogera. Ono ne kitaawe. Kikyo omulere ogukinafuya. Say hi to your friends. Yabira mikwano gyo. Eddoboozi likiisa bubi. Where the fuck do you think you're going? Olowooza olagawa. Aba omulere ogwo tegwali mulere bulere. Bano bali bweru. Maama gye bava. Yabadde akyagala nnyo ate yakuba enduulu ey'okutaasibwa. Aba akomawo.
Rajana. Siwali kyakuzza. Puku yonna eguddemu. Kiraga nti siwali mulamu aliyo. Kale nno ekirungi nti Becky oba Rebecca yali bo babatadde ne Kate bekyasooka okuwamba okubafuula abaddu baakyo oba muwambe. Kale nno oluvannyuma bannaffe balabika sibadda. Ono yasalawo ekifo asooka akiggale kwe kwata entambula eyali ya muganda we. Bakwate kubobolekere abajja okusanyuka ebintu tebyaggwanga bye baali basuubira. Evil spirit. If you venture out to the river alone and you see a black shape in the water, hear its bellow, or you hear the animals of this great land go silent, I suggest you be careful. Yagamba buli wobeera okumpi n'omugga n'olaba ekisikirize mazzi wansi wabeerayo emyoyo emibi wansi w'ekyo, era oluusi alina amatu agawuliriza ebuziba osobola okuwulira nga ensolo ez'amaanyi, naye mu nsolo oluusi baba tebategeeza mbuzi oba nte, n'abantu bisolo eri abo ababa bakola ki, abasirika. Waliwo okusirika n'okusirika, bibiri bya njawulo. Kale nno naye bwetobeera bise bakugamba nti beera mwegendereza nnyo, emyoyo emibi gikyatambula, okwerwanako naye ng'ate okwewala kikulu. Akuume. Without your love, without you I try.